wewawa abalungi abekumire ku mukuto gwa Delta TV tukole mbaliriza nnyo nate ekiro kino ekyolwaleero nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala programu ensimwe tuli tugenda kubeera nga tukutambuza eggwanga Uganda wamu n'ensi yonna semazinga Africa ne continents endala zonna sengendo nsi gwe tugenda okubeera nga tutalaga mu programu eno yennyini we Sunday ssaawa 4 ez'ekiro tugenda kubeera nga tukuba tochi mu bintu ebyenjawulo era nga sigenda kubeera nzeka ngenda kubeera n'omususuzi w'ensonga omunoonyereza ate era nga munnamawulire munnange omulangira Kimbugwe Kalema akola na Impact Consortium bategeera program zakola Kalumanywera ne Uganda eyogera byonna omukulu gwe tugenda otambula naye buli lwa Sunday mu programu eno ensi mutukasoke muwe omwaganya balamuseeka ate oluvannyuma weewaawo tugenda kubeera nga tubabuulira tugenda okukwasaganya ekyo kino ekyolwaleero mulangira nkwaniriza nnyo ssebo nange ensanyusa okubeera ku mukutu ekiterevu nnyo abatulaba era batuliriza mwasibye mutya bassebo ne bannyabo kansubye muli bulungi mwe kati bintu byakolera waka ebiseera bisinga obunafitimbagano internet yekyanzemu wiiki ewedde yonna eyo wiiki eno yonna ewedde naye nga kasubye byonna atereera ebintu obulamu bulungi gy'oli kulwana abantu baba nga tebali bulungi nange siba bulungi tusa kubeera bulungi ava match fe tukola tuli essential nera twali somehow affected kubanga erolaba namba bagisazeeko y'abakozi abamu olw'ssente bazisaze abali bafuna omusaala omwerugu tebajja kufuna omusaala omwerugu so ebintu bwe bityo embeera bwetyo kati tetuga tuli bulungi tetuli bulungi nekya internet oyagala kinenyeza mu ggalo oba waliwo ensonga endala anti twatandise financial year so financial year okutandika kitegeeza tuba tutasobola okuba tuyingira mu gundi beba planninga byonna jjukira bayongeza omusolo bayongeza omusolo ku internet bitundu 12 kati transition eno normally affecting nnyo abantu era kye tulimu kati obudde buno naye ate ekinnuma nti nno kampani tezivayo kwogera nti budget already etandika okuba nti ekola naye ate nga already ebiriwo tuli mu kaseera kakatyabaga naye ate bagala gamba nti ebisinga byonna bigira bisirika koze obudde buno singa baga ti nno ebintu bwe babiyisa balindeko okuba babiteeka mu nkola batulindeko embeera etereere then tutambule tugere mu maaso naye tekiriwo bwe kityo era bannansi bangi beebuuza ensangi zino lwaki data afuumuuka nnyo speed yayiriri kwatambula batandikirawo bo tebalikuwa ekyo terugana ensi yetaaga omusolo okuba nti egenda mu maaso okukola ebintu naye toliwo akaseera kakatyabaga because ogaa nti no buli muntu yetaaga okulya naye ate abakozi abamu basazeeko bali waka omusala bagusazeeko kitegeeza nti oba okoze kiri nkyo osobola kikola n'ogamba gavumenti kanfuneyo mu kitavu ngira nteerawo bannansi beebeesebeese babire nga balina kye bakola ewaka ng'olina kyotaddeyo waka naye tekiriyo obudde buno weewaawo katugende buterevu ensonga bwe tugenda okubeera nga tuziramulula kiro kino ekyolwaleero batwegesa amaaso ensonga enkulu gye tuleese of course bannansi bangi baali basuubira bwe tunatuukira mu nnaku zineeno ez'omuggalo gavumenti emu ku objective gye yali etaddewo yakubeera nga vaccinating oba egema bannansi abasukira ddala obukadde 5 however twaga tudinga deep mu nsonga ya vaccines munnayuganda oba n'oyo atulaba mawanga ag'enjawulo okotegere vaccine kyeki zikola zitya era bingi byetwebuuza nti vaccine ya COVID-19 abaffe yo nga yayanguwa okufunika tujja nakwetoolako tulabe lwaki World Health Organization bana bakulu abalala tebakkiriza ensi endala nga eza Africa okukola vaccines ezaazo tebazikiririzaamu oba waliwo ebibuuzo bingi byetujja okwetonda mu programu eno obitegeerere ddala teri jjinja tujja kuleka nga tetulyetoolodde wadde n'okulibikula no stones shall be left unturned the conspiracy theories mixed reactions byonna ebigenda mu maaso mu nsi yonna ojja kubeera ng'obifuna mulangira ensonga ya vaccine efuuse vaccine n'ekibuuzo ekikulu bannansi oli ayinza okwebuuza vaccine ziyita mu mitendera kiki era ziyita mu mitendera ky'okukolebwa era zino eza COVID-19 lwaki zo zaayanguwa ekibuuzo ekyo walibadde osobola kibuuza musawo yennyini abakozi ba vaccine bennyini bali but oba ogenze maaso tunoonya lwaki kyajja bwe kityo tuyinza okuba tukitunuulira mu ango za mirundi mingi nti vaccine yonna oba ogikola oba abakola vaccine baddira akawuka kennyini ne bakakwata ne bakakamulamu ne bakajjamu amazzi gebita plasma ne bakajjamu plasma oyo blood plasma amazzi agabeera nga oba badde ng'omusaayi ne bakakebera ne bakajjamu ne bakastadinga
then bamanya kenyini ako kebakebera ne balikolamu eddagala gino okuba nti likatta oba erikaziizo okuba ntikatakinga abantu so vaccine ngije bazikolamu badi yakawuka kenyini ako kenyini tuga kati viruses biki ne bakwata akawuka ne bakanafuya bwe bakanafuya ne bajja ne bagenda of course bakanafuya bakateka mu laboratories ne bagattamu ne batola mu laboratory ne bagattamu ebintu ebyenjawulo ne bakassamu kiyita promoter genes ne bakassamu ne baka modifying akawuka kenyini ako nti promoter gene eno ekayamba ate bakakuba muntu ne kasoka akakulirawo promoter gene bange ekijimusa ne kasoka akakulirawo kadwe kayingira mu mubiri gwo nga bakakubye mu mubiri gwo nga vaccine kasoka nikakula nikasoka kechanga mu mubiri awo nikakulirawo kati omubiri gwo guyina mukama yagukola nga guyina kye tuyita abasirikale white blood cells bwe balaba ekintu kyonna ekiri foreign ekiyingidde mu mubiri nga nabo bavaayo bajja emundu bagamba ki ekiyingidde tujje tulwanyise kati kano kebakakubya akawuka because kabadde kanafu naye lukakuba promoter gene bakateekamu mu laboratories oluusi bakubamba ti mubiri ne kazuukuka promoter gene ne kazuukusa abasirikale ne bakalengera ne bajja bakakube bakatte ero kakitegeeza nti nomubiri gwo bwe gutta akawuka kebakubye mu ngeri ya vaccine kati guba gumanyidde akawuka konna akekiko ekyo nga kalungi omubiri gwo bwatyo bakola vaccine bwatyo vaccine bwebeera akati vaccine okugikola bakozesa ebintu bingi naye ngaekisinga obukulu ekitagira kyebagamba ekitabula mu vaccine bakozesa nnyo kyebayita gundi dead fetuses abaana abali mu lubuto naafa oba omwana bamugjamu mu lubuto eyo gundi eyo kikyanjo ekifudde ekyo bagaba virus aba vaccine bakikozesa nnyo ezisinga obungi kuba kiba kikola ku speed ya yiriri ate kiba kisasa okuba waliwo gundi chemical reactions bakola awo naye because zibataki n'omubiri kati bagamba cells ezo ezibasobola okudevelopinga bazikozesa nnyo okudevelopinga vaccines ezo okiraba kati ate ekirala vaccine ne bazikola nga ziri modified genetically genetically nti bakozesa engeri ya GMO nti bagatta ebintu ebyenjawulo ne bafunamu vaccine egima gikuba gwa omuntu kati omuntu bayinza okuba vaccine of course nga wegambye bweba nnungi ebeera against obulwadde obwo kuba bagikola mu kalwadde kenyini ako kati omubiri gwe kuba gudevelopinze antibodies ezinalwanyisa akawuka ako kitegeeza akawuka naye kajja omubiri gwe nakalwanyisa bwekyo kibeera vaccine bwekyo bwebeera omuntu ayinza okwebuza tuzze tulaba ebirwadde bingi oba ebimba bingi nnyo nga ne omuli kya HIV stroke AIDS tekifunanga batugamba tekinakiwa naye COVID-19 mwaka gwali gwa 2019 bategeeza yatandika okusalako amawanga gatali gamu netujja mu 2020 lwaki ono ye COVID olowooza mukunoonyeza okuko lwaki eyanga ofunira oba okufunira eddagala oba vaccine ekisooka gumuyita siriimu ayinza okuba talina cuwa olw'ensonga nti tebamanyi cuwa olw'ensonga tebamanyi cause ejja kuba discussion nti siriimu tebamanyi bayinza okuba nga tebamanyi cause era tebamanyi si tebayinza kuba ekintu kyonna kyomanyi cause yakyo olina okuba nga omanyi cuwa yakyo so COVID-19 bamanyi cause yes era balina ne cuwa naye bagiina kati ekyo gati nno kubanga vaccine of course bakola vaccine ebiseera ebisinga obungi bastardinga embeera z'akawuka ako kalo kye bayita culturing bakajja mu kintu kyonna oba muntu oba mu environment yonna ne bakateeka somewhere ne bakakuza ne kabula bakalabako ne balaba embeera zaako ne bazisoma zonna ogenda okukola vaccine bayiseyo emyaka bugambe emyaka ng'etaano etaano ogenda bwotyo ng'ogenda mpolampola it's a gradual process ng'okola vaccine bagenda okigamba nti vaccine yiino kati ey'akawuka ey'obulwadde nga emaze okuba studied emaze okuba nga bagitesinze ku bintu ebiwerako emyaka nga 10 that is vaccine wekyo olina okubeera ng'osomye bulungi akawuka kakati obuzibu ne bujja wano mu ggwanga mu nsi yaffe nti nno twalabye COVID-19 vaccine nti ekirwadde weba tebagamba abantu enewe ekirwadde kizze 2019 nakugwako bw'ojjukira kyaliwo omugundi kyaliwo omwaka China yali ekuza omwaka gwali gumanyiddwa nga the year of the rat then ne bakigira nekijja bwe kijja kyakuguna ensi yonna 2019 tuli mu
20 but twayingidde mu 2 nga tugenda okumalako 2 nga banasokola vaccine ne banako gamba efficacy level yayo okuba nti esokuwonya ezimu ziri waggulu n'eri wansi ensi ez'enjawulo kati newebuuza ekintu kimu nti no banyanguye batya okukola vaccine eyo kyova olaba ekyo kibuuzo kikulu yes kyova olaba teri muntu asobola kwanguwa kukola vaccine nebeera effective 100% yes nga vaccine ezo zibeera kyova olaba bakoze vaccine ya covid-19 ne bakugamba nti no right now gye bagamba gye bakoze mu gye babawadde because ekimanyi vaccine entuufu yafuluma 2013 okitegeera vaccine entuufu eya covid-19 yesebo tokimanyi ekyo ate ng'ekirwadde kyajja 2019 omuntu atwala ayinza okugamba nti ekirwadde kyajja 2019 ate 2013 nga wala nnyo ate eyo okay ekisooka kirina okumanya nti ensi zonna bannasayansi bawulya ekigambo akawuka kabayita virus bakola kakole era buli akola virus eyo bamuwa ssente ne award obanga ageze mu kkolero n'okola ebyokulwanyisa kwegamba bamusiima n'okumusiima omulimu amateeka yes bakusiima because ogenda kweta waliwo ogenda okuliisa waliwo ogenda okuteekako payroll waliwo ofunidde emirimu waliwo okoze eki bwe bakola virus eyo oluusi abamu bazikola baziyiya n'agiguza omugagga omugagga bw'agimuguza omugagga n'abeera nayo bamugulizaako eddagala oba vaccine nga maze okukola virus eyo obulwadde obwo kati bamugulizaako ye n'abeera n'obulwadde bwe naga obulwadde buno bufunamu ssente agenda kukola atya balina busindika mu bantu oba busindika mu bantu omuntu n'olwala bw'onoolwala then nga bajja badduka emisiro ga twetaaga eddagala etwetaaga liriwa aganze nina eddagala nga mugulako eddagala nga afuna ssente abazze batababigoberera oyinza obategeeza eyakola covid-19 era n'omugagga eyamufunamu era ne kati ababifunamu tukyatambula ku vaccine of course tuba tukimanyi ng'abagagga basinga obungi we bali waliwo abagagga basinga obungi badiringa nnyo bintu bwe bityo oli wataba mu health sector abeera mu byakulwanyisa bw'ataba mu byakulwanyisa abeera mu internet bw'ataba mu ebyo abeera of course eddagala abeera mu ddagala ebituyogeddeko abeera mu ntambula mu byantambula ne real estate agagga batyokwandi babeera mwe batyo naye kibayita ekintu kya control abagagga bagamba kibayita control akati abamu ku bagagga betugamba badde bafuna ssente mu bulwadde ye Bill Gates Bill Gates ne kampani emanyiddwa nga eya Melinda egyo foundation yaabwe Melinda and Gates Foundation eyo batyo babadde bakola ssente zaabwe nga bayitamu ebyo mu ddagala vaccine biki so for them bagenda ne bafuna obulwadde ne babugula ku bantu omuntu yabukoze bafuna akalwadde ako ne bafuna n'eddagala so obulwadde ne buteeka samoya mu nsi ne bujja ne buluma abantu ne bagamba tugenda kuwa tulina ekisa kingi nnyo tugenda kuwa eddagala ensigu negu tuzidonatingidde nga babyekoledde vaccine bagirina ati kyekyo omugagga ekyakola kiri kimu bano abasajja bakontrolinga ensi aba new world order bagamba basooka ne bacreatinga problem oba creatinga problem ne bafundinga research bacreatinga ekizibu banondawo ekizibu then ne bafundinga research research gwe bafundinga ne baba dokita ssente bagende banoonyeze kyekitta abantu waki abantu bali mu kubonaabona that is funding research then ate era ne bafundinga ne solution yakyo kati gwenodde n'okubegaloga gundi bannanga atukoledde ebyamakulu kumbe yatandika ekintu kye ye agenda kifunamu kati Bill Gates ajja atya kubanga olwedde yali abeera nnyo mu business ya vaccine zino buli vaccine ebeerawo ajingiramu yakoli ajingiramu kubanga bali mukola business bali mukola ssente bo kati ajja akwatagana ne kampani y'Abangereza ekisooka nga nkuzeeko kemabega akalwadde kano akakwe kibaita covid-19 gye bamukolera mu Wuhan mu China olwedde Bungereza erinayo laboratory mu kitundu kyekimu ekyo Russia erinawo laboratory America erinawo India erinawo okitegeeza zonna superpower zinawo laboratories ezo era balina kye bayita gundi bonna bakolera wamu ekintu kino tulinamu number 1 America oyo superpower China Russia India ne Bungereza zonna superpower balina mu kibuga kimu bwe kiti balinawo laboratories nga kyezikola kukola buuka
gwe mulimu gwazo. Yes, gwe mulimu gwazo. Obuka babukozesanga gundi nga babukozesa for biological warfare. Baso mbusindike wantu baga ngano okwate mundu ngenezite abayekera. Nkendeze kubayekera bo basindika buuka. Nasibi akuranyisa sima sasi. Yes. Ina bakimayi bana na mateka ngo bana ne gundi yabwe. Bana ne biwandiko MOU zibasayininga bo benyini. Nti tonta basiri kutabala. Ndi mukola kuka kange nkanonyerezaako nyiza no kuwerezaako n'ola bakyenkozi. Wali wennyini buli omu ayinawo buli omu mu China. Okitegera? Kakati ova abagamba nti naakoka kakola ki mukaatoloka mulaabu. Ekyo okuteeka mulaabu kitegeeza kikonfaminga nti weri babadde babuli. So mulangira abatwala tubajjukiza akawuka kano baatandika kuba otugambye vaccine yali confirmed by 2013. 2013. Yes, ko kakolebwa ddyo confirmed. Sikuba confirmed. But yokola because vaccine usoko baji developinga kati baji developinga ka 2013 laba bajiwa kubanga oli wabanga yenanyini vaccine eyo bayinza okuva mu naji claiminga kalwachi baita patent nti bojigula bakuwa bwananyini patent kati Bill Gates ne Paul Bright Institute ya Bungereza babawo bwananyini mu 2013 oba vaccine coronavirus vaccine okitegera 2013 babawo bwananyini obweddagala erigema COVID-19. Kati ate mwe mugamba nti 2019 COVID-19 akolaki ayingirawo ng'eddagala de baalifuna dda munansi ayinza okwebuza ebirungi kitutte ebbanga ky'okukola COVID-19 oba coronavirus kyabatwalira bbanga ki ebbanga tosaddiga nti bbanga naye nga ebbanga ddene nga bigambo ebyo laboratories gyeziri empitirivu bulina kubakola obupya mujja kuli oli bakola influenza mu Germany ne baleeta wano bakola Marburg ne bakola ki bakoze Ebola batulima ti nonchima zireeta enkima n'ekima zitambuza kubanga omuntu n'enkima tugatadde ebitundu 98 ku 10 kati ovaga nno bivudde mu nkima kuba baba bagezesa baba bagezesa nga bana ekala kakavudde mu nkima no virus ezeri nkima ekola virus zikolebwa muntu ne bateeka mu nkima mbozitambule bajje bakiuba koleki bagamba abantu bali mbere bamantu etima yekoze ki yekoze omuntu ayinza okwebuuza nti byogera biyinza okubeera conspiracy theories for one reason nti amawanga agamu agasinza okubeera agafiibwa abantu zezimu kwezi ensi zetuyita the superpowers how can someone kill his own okay ekyo gwo kyogera nti nani asobola okutta omuntu we kuba economy zaabwe nezibeera drug nezikola zitya abantu abali mu business bw'osoma gundi abivuma kyoyinza okugamba nti conspiracy theory but conspiracy theory zirina gye zitutwala bagamba ewali omukka tewabula muliro akati bw'otunulira ezimu ku agenda eza new world order wetugaa ku new world order tuga ku basajja bana batwale bagamba ba elites abaplaningira ensi ebyo tujja bibaleetera mu programu eyo yes kati bagamba nti balina okukendeeza ezimu ku agenda zaabwe balina okukendeeza ku bantu abali ku nsi kuno ensi mugimalawo ensi mulya temulina mugaso gye tugenda mu maaso baplaningira technology baga technology myaka ki eginasobola okuba nti gibeera mu technology myaka ki eginasobola okuba nti gigondera kye bannayogera tugenda mu slavery gwenamu nga wansi kukulaakulana technology internet based okiraba basooka batonda bagamba nti nno waliwo batagala kuba nti babeere eliminated baveewo bebayita useless eaters olya buli tolina mugaso abatalina mugaso oba makulu kakati mu bantu bonna bwotasobola okuba nga otasobola okulaba age brackets age bracket ki erina okuba productive age bracket ki eneewulira neekola kye baagala zonna ng'ozitunuulidde nako categorizinga nti mu baana abato balina future omwana omuto mwangu okumanipulatinga omukuze ng'ajja kukola bulungi kyoyagala omuvubuka paka ku mukulu wano alina amaanyi agenda okukola kyoyagala ayinza okuba alina ne ssente sojja omujjamu akole kyoyagala okyamwetaaga then tujja ku baana abakadde the aged ye akyalina mugaso ki ku nsi okitegeera so kyebatunuulira kakitegeeza nti noono omukadde osobola omueliminatinga otya omueliminatinga otya kaliyo kyebagambye tojjaga nti ogenda kumutta okola eki no mukoyo akawuka abeere ng'avaawo bane basinza okuba nti bafa era bakadde bogamba nti n'ensi ezikula mbozifiiriddwa nnyo abantu zifiiriddwa bakadde tezibaagalangako abakadde kyova olaba ne bwakula bamutwala mugundi mu homes bamugoba mumaka n'omutwale bamukweka eyo bamulabirira eyo nga famire tembalina kumanya kati oba bakudde boti kibakwatako ekyo
Okiba sebo era kati omuwendo gwabwe okufa oba nti bafudde baki bani bafudde abavuka batono nnyo abafudde lwaki abakadde bafudde bokka kyegamba nti nno mu biological warfare bakola virus bakola akawuka nga kali specific kagenda kujjawo ekika ky'abantu ebibuuzo ku bintu byogera ebibuuzo biyinza okuba ebingi kuba amawanga agasinga ne mu Africa of course abamu ku bantu betusinza otargetinga okugema oba okugemebwa abakadde mwebali n'amawanga ogenyini getwogerako kakati waliwo ekintu kyeki kyegamba nti obanga ebyaddala otaasa ggwanga bwobanga otaasa biseera bya maaso eby'eggwanga okiraba bino ebya securing your future oyina kuba nti oprotectinga baani egigupu zenkumenyedde abaana abato paka ku bavubuka then kuba adults ne bano the old bwobanga osecuringa future baliwa bosinga okwetaaga kwabo gonna ebika ebisatu abakadde sibeetaaga nnyo webale nnyo kati nabato beetaaga nnyo kyobola obudde buno muli mugema bakadde lwaki mugema bakadde ate bemuteeteetaaga why so waliwo akazanya kali awo lwaki ensi egema bakadde bateetaaga kuba munansi era ebigambo tujja bibalaga nti Bill Gates yajja footage tumulina ng'akakasa nti bonaaba osobola okubeera nga ebintu bino ebya global warming nabatandwat ensi okukyuka weetaaga omuwendo gw'abantu wa population okugikendeeza ate ng'enyini agamba asobola okukendeeza population eyo ng'omwana ekyasinga okuba nti ayagala era n'agamba ze vaccine awe tugenda okubeera nga tutandika mu kitundu ekyokubiri bingi nnyo abato bano eno banga matono nnyo emyaka 18 n'okudda wansi abazze bagemebwa naye ekibuuzo kiri nti lwaki a lot of mixed reactions ne conspiracy theories zetujja okubeera nga tudingadde okubeera nga tukusomesa n'okutegeeza ne wano olabira bino batuga nti abaana abato wano mu ggwanga Uganda tebanabassaako nnyo na focus na biki eri amawanga gamu na gamu agatandise okubeera nga gema abaana abakka wansi w'emyaka 18 byonna byogwanidde okumanya ku COVID-19 vaccine saako ne viruses endala zonna mu kitundu ekyokubiri ojja kubeera webifuna nene programu eno ensimu etuli awa center of focus ejja kusookera wennyini ku COVID-19 and viruses ne vaccines katujje mu kitundu ekyokubiri ensimu etuli mbaniza nnyo nate ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya programu ensimu etuli of course tugenda kubeera nga tuzingulwa olutambi okukuwa byonna byogwanidde okumanya n'okutegeera ku bikwata ku nsi programu endala zetukola nga wesiba ebbiri zifokasinga mu ggwanga Uganda naye mu eno ensimu etuli buli kimu kyogwanidde okumanya okusomesebwa okuyigiriza wamu n'okuwabulwa tugenda kubeera nga tubirambulula byonna obitegeere ebigambo by'owulira batamuzi owulira nga the new world order ebigambo by'owulira nga viruses ebigambo ebijja by'owulira patent byonna tujja kubeera nga tukuleetera buli kimu patent omuntu afuna atya patent n'ebirala byonna nkyalina omulangira Kimbugwe Kalema era we tukomye wali eri nga tuli ku nsonga ya mixed reactions eziriwo nti yes abagagga bano oba bo in quotes bannyini nsi bannagagga bo basawunaga nti kiki ekisobola okubeera nga kikendeeza omuwendo gw'abantu mu nsi nti yes vaccines zinza okubeera nga si vaccines but viruses z'amaanyi nnyo okwawukana ku byokulwanyisa ebyokwetema okwekuba amasasi n'ebirala byonna ne basalawo bakole ekirwadde oba ebirwadde ebyenjawulo bitirimbule abantu n'abantu naye mu ebyo bo bafuniramu obuwanana n'omudidi gw'ensimbi awo nja okubuuliza maaso awo omulangira nti ate tulaba n'abamu ab'ebyobulamu ababitegeera nabo ate bagenda watulina ne gwe twalaba omukulu yali kumpi alinako bwina amanyina ebintu naye era naye yamaliriza agenze what's behind mulangira nakubuza ekibuzo kya vaccine eno bingi byenjewuunyako zenjawulo eza COVID-19 very good kwateri emu kuba ojja kwesanga amawanga ganaggwadda buli omu kumpi yakola gundi eyiye ojja kwesanga Bungereza, America, India naye ekikulu kika kye kya vaccine kye tulina yeri gye wagambye nti eri confirmed oba tukyali kuyakugezesa wetwogerera kyova wabuuza ekibuuzo nti lwaki zanguye okujja vaccine speed ya iri akati mwe gye mulina oba gye batuwa wegendereze tulina AstraZeneca yes era WHO
ekitongole kino omusajja omugaga Bill Gates kyateekamu ensimbi kyafandinga kyavaayo ne kigamba nti vaccine ezo ziri za kugezesa experimental vaccine kati mu mateeka ag'ebyobulamu wansi wa gondi w'amawanga amagatte actually European Court on Human Rights yafulumya negamba ku vaccine zonna obanga tiwekakasa vaccine eyo eddagala lyonna eryokugezesa olina okugamba omuntu gwogenda otigezesezaako n'omusaba olukusa bw'omusaba olukusa n'akukkiriza n'asalinga ne wansi n'agamba you know what nzikiriza ngesizaako kanfuke guinea pig normally wetugezeseza eddagala eryo nti newolindako obulabe bwonna tokola ki tomunenya kati kyova olaba nti baba bagenda okugema nga bakozesa experimental drug olina okusaninga consent nti nze wamala nga ntegeera bulungi nnyo nze n'omutwe gwange wano n'olubuto lwange n'omubiri gwange sikakiddwa bangeesezeko eddagala nolekawo omukono n'osayininga n'okusayininga kyekiriwo obudde buno so that is an experimental drug era kyova olaba tosobola gikaka muntu gimukuba ayinza okutwala ne mu kooti ng'ogimukase oyibaga nti olina mulimbelimbe musendesende akkirize bamugeme. Very good. Kati kino kakyanukule ebibuuzo bannansi bye badde batubuuza mu programu eri gye tukola ekiro ku poli omuzadde talina wa signing measles rubella ezasemeno zali 2019 massive vaccination eyali mu masomero gonna omuzadde talina we yasayininga era eyo yo baleeta bakuba eyo n'abaana be basanga waka bakola batya bamukuba eddagala tutegere nti ku kino lwaki osayininga n'okusayininga era si yabuwaze yakubeera nti eri experiment in fact ziri zoyogeddeko endwadde zibayita killer diseases zo vaccine kyenagee nti vaccine zaazo bazideveloping okumala ebbanga kyatwala emyaka naye obulwadde bwonna mubulina okubeera nabwo ne bumumanyiira then badeveloping vaccine bagistudyinga nga bweyina okubeera kyobalaba bwe bazuula nti eddagala likola vaccine ekolera ddala eya polio tuba tukyalaba polio mu Uganda bwe bazuula nti vaccine ekola ne bayisa etteeka mu parliament zensi yonna era babagamba bana abatutwala abazungu bayi batutwala babagamba nti balimisa amateeka mu parliament nti omuntu yenna okugaana okugema omwana we musango gwa nagomola prison bakutwala ne bakusiba n'okuwulira omuntu kumpe oba ku media ng'oyeyogeza nti kubanga eddagala bakikakasita nti likola bulungi nnyo kati okota okugera mwana obutamukuba ddagala eryo naye kasabaga nti experimento lyakugezesezaako olina eddembe lyo noona bali mugezesa ku ddagala lya siriimu era kyo bakuba obulango ne bagaa nti abaagala mujje baboneka sente by the way abagundi babayita bani water read project ziri mu Uganda mu nsi ez'enjawulo bagezesa ku bantu ddagala bayinza obalogo musajja gwe nalaba bamugezesaako eddagala awo yafana okufa era akola mu katala awo naye nga ate nayubuka yenna nayubuka ng'eddagala nga tilimwokyezza iya siriimu okiraba so bakuyita bagaa jangu tugezeseeko eddagala lino ne bagezesaako eddagala bwe litakola aizulu bagaa nti aizulu bwe liba likoze nga bo baligestalinga wansi baligestalinga nti okay tumwadde eddagala bwekiti likoze bwekiti baligestalinga wansi kyova olaba nti that's an experimental drug by the way mu ngeri bakolamu eddagala eryo waliwo dokita bamuyita Dr. Robert Maloney Dr. Robert Maloney ye founder oba yatandikawo kye bayita mRNA technology gwe bakozesa mu kola vaccines kakati yagitandika omwaka gwa 1988 then 1989 ne batandika okukozesa technology oyo okola vaccine zino mu laboratories bagatta nga olaba DNA mu muntu kati then virus bazijjako kye bayita RNA ne bajjako ne bakola vaccine kati mu technology oyo gwe bateeka mu laboratory omusajja yamutandika yoyo Dr. Robert Maloney yabadde bamukyazizza nga tugambe tuli wano n'agamba nti bannange ebyaddala twakola nabawa pomira yiyo ne mukola vaccine era ntuzikola bulungi nnyo naye kyemwerabira kiri kimu mwerabira n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna okugamba abantu side effects ne FDA Food and Drug Administration ey'Amerika mwerabira okugamba abantu
ly'eddagala ly'okugezesa lirina side effects nnyingi nnyo. Kuba kye mbadde ngenda okubuuza nti bulabe ki oba kabaate ki era birungi ki webanga weebiri ebiri mu experimental vaccines. Kati yennyini oyo olwamaze okyogera ne bamugja ku Wikipedia omukutu ne badelitingayo ne bamugjayo ne bibadde boogera ne babijjayo byonna. Omukutu ogwa Wikipedia omuntu atagumanya gutegere nti gukwata guli more of biography n'ebintu by'ozze okola bana kimu byonna. Bamusanguddeyo kati takyalina mukutu okitegeera ne podcast gye bakoze babadde ku radio ngeri live negendeyo for 3 hours ne bagisangula ne bagijjayo okitegeera. So kati ekiro ekisinga ebibuuzo nti dokita yenyini yakola method yenyini ekoze vaccine wajukira vaccine bazitabula bika by'enjawulo kati ono ye wa technology ekigamba nti no biochemical batabula ne bongeramu ebintu ebyenjawulo ne bakola vaccine yennyini eyabadde yali involved mu kola vaccine ya COVID-19 ayogedde tewaki mwagamba abantu nti nno waliwo side effects ezijja mubagesizaako eddagala lino eriri experimental kyokka ne bagamba nti nokolasa okwabya ebyama ne bamugjawo kati ono bye batatugamba abantu betina babuulira ebigenda mu maaso mu nsi byebyo abantu bagenda kufa ebyaddala nagamba nti WHO yali mu kunoonyereza lwaki namba eyafa mu gye bayita second wave lwaki namba eyafa baali bagemebwa olwasooka nga bali mu study baginoonyereza naye tujja kisanga mu mawulire gano ge bateeka ku gundi yaabwe ku website yaabwe but ate bw'ogenda mabega bw'oyita emabega obitegeera okiraba study bali mu gino nakati bakyaginoonyerezaako balabe kyokola balumu waliwo sometimes information efuluma nga terina kufuluma ne bangwa ne bapapa omwe katono covid bali mu kupapa upapi naye nga nkozeyo katono nnyo ntebalina kupapa kuba covid tugenda kwera naye abasajja bagamba okusinziira ku master plan yaabwe Bill Gates ne Public Institute tugenda kuba ne covid-19 baleete eddagala libeerewo actually tajja kuggwawo paka maze okwegema so eddagala linaagema erina ngavule ku bino experimental lijja kujja naye nga okusinziira ku master plan yaabwe blueprint yosha bagamba nti ajja kuggwawo 2035 okuggwerawo ddala 2035 kyenagambye nga ku polio bwe bawa temu ya layini yaabwe tujja kuba tukozesereza ku bwezi ki bwe tumatikira obudde bwe buti nga tuteekayo eddagala nga biggwawo ako kantu kattakaggwawo katujja kubeera nako kabino byenda gavumenti yamwegira negamba tuli ku muggalo that is bakutulira tuli ne baseka n'okuseka eribo kubeewaawe beggula dda n'emipiira gizannya ne celebration bakola bali mukola ssente bo ate bagamba tusalirako ku ssente kuseereza okukola vaccine awo engenda okujja mu maaso experimental drug vaccines neno munansi atulaba ategeere nti kuba ensonga abamu wadde World Health Organization ne bannasayansi batugamba nti tewali bukakafu kwanadde ne Dr. Kanukiza Besigye n'ekimuteerawo ekibuzo nga oli physician ya professional ate gwemanyi omukuguwa n'eno olowooza lwaki omuntu bwakuwa vaccine eno abamu reports zetufuna tetulina ne reports and the unreported cases lwaki abantu abamu bava ne bava mu bulamu bw'ensi eno. His response was nanga nti nze ng'omusawo sigendera kuyase netaaga okugenda nkole postmortem okukakasa and that was I think the language I know okozesa entuufu naye mu experimental vaccines tuoze nti bagala bwagazi kikakasa nti ddala kituufu abamu bafa olwa vaccines no side effects ziri nazo. Okay omanyi ne bannayuganda batulaba obudde buno n'abatali bannayuganda batulaba najjo sino okuba nti otulabira ekinyoga kiri experimental kitegeeza ki mu Luganda experimental kitegeeza ki mu Luganda kiddemu ekintu ekiringa ekyokugezesezaako webale nnyo kyakugezesa experiment kati oba okudde oba tokudde remember bagamba ekintu kimu nti for an experimental kyova President Museveni yagamba nti tuli mu kukola eddagala nti mu mwezi ogw'omunaana bagenda tegezesa kuki ku mmese baligezese ku nkima okitegeera so that is an experimental stage nga tannaddiita nga tirina baqualified kubibwa bantu libeera likyali experimental mu fomu ekyo lirimu nti nno bwe liba nga osoddigesa ku kintu kyonna kyo balunda emmese nga zo yagezesezaako n'enkima n'ebisolo birina nabyo birina rights oba gana kigezesa kuba kiyinza okufa okifa kuba oba osayinize wali nti ekisolo kino bwe kifa njasosa bweziti
so that is experimental kati obudde buno kyebali abasawo in fact bali mukola kati obudde buno bali mu kunootinga nti bakuba jaabu eyo bakobuzi badina mezo kwa tebakola ki tebagoberera abantu bano kati abalwadde bali abali mu ddwaliro bali mu kumontalingirako yes bakuba eddagala lino nti bakugemye nobeera kuguni bali reportinga wansi reaction iri bweti bakukebera kyebali bakola kati bali abakola vaccine eyo bali mugikola kyebali mu bali muteka kyova obudde buno tebasobola kugamba nti no ABCD so kikwala ku experimental vaccines right now zino kuwawa kiki kyebateekeddwa okukola vaccine eri final okutuusiza ddala 2000 what 30 what 35 nga gwereddewo ddala kino kyekino batuusa wali yes bulungi nnyo kati bwe bakikola kyakugezesako kugamba nti ensobi ezibadde wano kati bali mu kuligesalinga ono yafa lwaki ono twamukuba eddagala n'afuna pneumonia by the cases epitipiza pneumonia nene mukono gwange yafuna pneumonia you know bamugema shots 2 akola ku parliament namawulire okitegera yafuna pneumonia so bakubuza lwaki afunye pneumonia ne bateeka wali badamu ne banoonyereza kyo vaccine kye bagambye nti etwala ebbanga ddene okulibopingirwa kajje muli kendo simanyi yava naye abagundi baduga y'abangereza AstraZeneca y'abangereza kyova tebakkiriza gwe ogambe nti ngenda kugula for example Pfizer ngule Sputnik y'aba Russia you know tebakikkiriza ekyo kuba oli balina enkolagana yaabwe tutunulire age bracket ekintu kino nakyegendereza ku mukutu ogwa BBC ne Daily Monitor za nekyetani wano lwaki abaana abato under 18 oba under age ya 18 tebakkirizibwa kubeera nga bakubwa vaccine eno kukweka mawanga gamunagamu ne wano Africa of course age bracket abantu category yabo tebalina okubeera nga bafuna vaccines zino tebalina kubeera abaana kuva ku 0 to 18 years kuba ako kati bakukolera bo ako kasikaabwe mulangi sikaabwe abaana tebafuna kawuka kanene kyogamba sikaabwe naye bakafuna tekabatta tekamutta omwana tokawuka kamutte bakatambuza mukatambuza tekasobola kubatta basookera ba agenti abokatambuza nembo tekabateeka wansi akiba tebabajja bagema tebajja kukola tebakakolera bo ne weevu empya zetusuubira 3rd and 4th tetusuubira nti egenda kubeera destructive okubeera nga n'obulamu bw'abaana batebatwala kyeki kye nagambye nti omusajja agala okukontrolinga ebisale by'omu maaso tasobola kutta baana tasobola kutta baana bato tasobola kutta bavubuka anesinga oyina emputtu omuvubuka batatta bali abakadde batakyalina kye bakola kibaliko kyokka kati abaana bo mbalaba sitajeti yaabwe abaana bo tebalina tabbu era ajja kubeerawo bazanye omwana w'omuteeka mu balwadde n'azannya ajja kuzannya obadde ajja kubeera nabwo naye tebujja kuba tebabukolera ye omanyi sometimes oba bagenda kukola obulwadde obwo bajja DNA ku bantu ab'enjawulo kati bannayuganda n'abantuuliza bayinza okuba babambi balowooza nti omuntu afuna atya DNA eyo ekyokulabirako mu ndwadde zebakola for example Ebola webaleeta endwadde ne zijja mu bantu bajja abagabe banoonya nage bacreatinga problem bwe bulwadde ne bafundinga research during research bajja ne bajja samples ku bantu ab'enjawulo ne bazitwala we bazitwala bamanya nti no for example mu mawanga bwe gati abantu bwe balina DNA ekikabo kiti bwetwekwana obulwadde obunaabatta bulwadde bwe tibusobola okuba nti bubajjawo bulwadde bwe tibujja kuba nti bubajjawo okiraba ne bamanya okuba nti emyaka bwe giti gijja kulumbibwa obulwadde bwe buti kuba balina data waffe data bamukuŋŋaanya dda from day one ekisooka tugenda mu digital migration ekyo mukimanyi data yo nene bajjakwanga bamulina ojja kukiseera nga neogenda mu ddwaliro tebakujjanjaba unless oyendaga muntu buli kimu kiri ku digital nga kigenda ku satellite bulungi nnyo bani abazigavaninga siffe ojja kutuuka ekiseera nga gwe kennyini ng'omuntu twaliwo ntugamba kati olaba ezimu projects zibakola nga big brother Africa izo projects zibakola ezo oli agira bayita bannayuganda ne mu nsi yonna okwetola Africa ne bajja abantu ab'enjawulo ani gwe mwekakasa ajje big brother ne bamuteeka ku TV noka mu nyumba naga bw'omala mu nyumba eminaku 30 oba 9 tugenda kukuwa emitwalo 3 eza $. Togenda kukola mulimu na gumu otegeera togenda kukola togenda nti n'otobera mu nyumba buli kimu bakikuwa emmere omwenge disiko buli kyoyagala akati basajja ne bakazi battu n'ensi netuna ngaffe bafala tetumanyi kigera mu maaso ye ateeka wali eriiso lye osin ayo osaira zaiteeka wali
Big Brother is watching. Eriso likulaba. Eriani wali order eryabwe ligiri bali kulengera. Oshegera. Kati gwe nobeera nibagamba tino Kenya tunayani. Uganda mutadde ogayitano. Agenze yani Denzo bani na koma wanene wali agenda yes kakati abazibagende ba katoleke stade ya Gaitano mutute Gaitano jali waliwo mu Zambia waliwo mu Zimbabwe waliwo mu South Africa ali abido wozo Gaitano gwegadanga na yenge nsera na koma wane ku TV ne mwanizanga omuzira kakati abasajja bakola kikino bo bakuteka mu nyumba nobira mu nyumba ne bakumonta ligabuka mukokola mukunaba oba ogeze mu toilet kamera bwe ziri zonna banyigabanyiza pesa wona bategeko kamera zaawe oba kati bakusoma okuva ku makya bwozuko kobera mu mundu ki oyogera bigambo ki okyegeera onaabo babo buli butya olyaki ne balicordinga buli kimu basoka batestinga bonna bayingira mu nyumba ne bakujjako buli kimu ekikwatako ku musaayi gwo ne babitereka wali mutemanyi lwaki bakikola muloza just for fun mu muntu afunye sente entertainment is that entertainment really boy bati balowooza naye bakepinga data wo yenna information yonna kati obudde buno bamanya nti munna Uganda yenna tusobola bulungi nnyo okuba tukola ki nti munna Uganda yenna asobola bulungi nnyo tumanya bwe yeyisa tumanya neyisa ye tumanya obutamivu bwabwe tumanya tulina DNA zaabwe patire tuzirina buli kimu kalema waba planningira information eno bagiteeka wa olowooza bakuyita ne kawungeezi Big Brother wants to talk to you noja noto mulaba nako nakubuza ebuzo nga boddamu nga yiwa recordinga tali mu Africa okane mu UK jali ne wa bwati bakola kati all that information bo bagina bagikepinga kali wakola eddagala lyonna bamanya target group ziri zitya what baita eugenics mutta osokutta abantu just ngobatta lwa kala yaabwe kika kya musaayi kika kya langi yaabwe bwe batyo n'emyaka so selective killing eyo osokuba ng'ogikola nga toli amanyina kumanya mlangira nga tumaliza tutunye ensonga ya mixed reactions zetolera ku vaccines neno nga ne boolabira wano mawanga agamu actually ndowooza buli superpower erina vaccine eyaayo Russia erina eyaayo Bungereza America n'amawanga amalala naye ku ssemazinga wa Africa bannansi balowooza nti naffe tukkiririzaamu kubeera nga twekkiririzaamu kiki ekireetera okulaba nga oba ki ekiviirako what is the essence behind Africa okulaba nti naye etondawo ekyayo ate ne bavaayo abamu ne battibwa abakulembeze ne basirisibwa abalala n'ensi ne zaavuwazibwa. Okay, bw'otunuulira ensi yonna oza Africa egibirizaawo in terms of resources. Yes. Nto byakulwanyisa resources bazijja mu Africa wajja ne basima minerals babye ensi even before 1884 before Berlin Conference bali bajja babbe ensi bajja babasemazinga Africa bajja mu ebyobugagga biyitirivu nnyo so Africa wegati gena kweyimirizaawo oba bajje mu business Africa muzaale nnyo omuzungu muje mu business Africa yemutaka okuba ne mulina akatale kammwe abavudde mu business abana dumping ground yene ebeera kinga mutasa okwekolera ebyammwe so ekyo kyokka ekyo kasita ovaayo n'oleeta omutwe gwo oti nti olina kyokola bakujjawo bujja Bagadafi babawulira bonna Pan-Africans bonna abavangayo bonna agatulanya Africa babasanyawo so bw'olaba nti nno nga weebuuza nti no buli nsi waki buli nsi superpower ebadde ne vaccine yaayo era ne bataba buzibu bonna batandika program kye nagambye nti abo abasajja balina laboratories mu China buli omu alina kiba buli omu era alina eyiye Omurussia alina Sputnik ye eryawo Omusayina alina Sinovac ye eryawo genda ku Bungereza alina gundi AstraZeneca we alyawo Omugermany alina oshekera Omumerika naye alina kati kyekinaga nti nno gwe kati atalinayo laboratory eri toli mu kibalo mu MOU toliimu ate gwega kwegeziwaza mwokola vaccine what for Janja abantu basiganye abantu abange bafa abantu si babo babali kyovola obudde buno bw'oyagala okuleta eddagala for example ya Russia mu Uganda tebajja kulemesa naye bwena ssente zo okitegeera unless nga olinnye n'ogenda ne balikubira eyo oba n'oli kukusa bukwasa olireeta wano naye
mu agreement z'abasajja bano kibakola totabala siri kutabaala Russia terina kutunda ddagala mu Uganda kubanga tene matwale gaayo ayina akatale kayo kakoma kati tulina abantu controllinga abantu colonizinga Bangereza ushegera just imagine okuva South Africa you know kuba sofa zetukwesa AstraZeneca ndo za donation ezimwe zive China kakati tuina Russia tuina Bungereza yakolonizinga ebitundu bingi nnyo tuina Bufalansa Bufalansa kati Bufalansa yekulya n'omukago gwennyini gwe balina okuyitamu ogw'okuwa ensi enjavu vaccines okyaba kakati Bufalansa nayo yali colonial master wano mu Africa kati obudde buno tosobola kuva n'oganze nga Russia kampe Uganda eddagala bweri ne bweri nga tebakkiriza mu MOU ya Tontamba sikutamba nanyini katale akali awo ye Bungereza okyaba so kati bwebuziwa buli awo nti gwe tosobola kuvaayo ne bokava n'ogamba bannange ngenda kola ntya unless ng'ogambe n'omira piri nga Gaddafi n'ogamba n'ekijja kijje abazungu tubate twekolera ebyaffe ekitundu ekiddako wetugenda okutandikira omu ku abo batandise okwesukkulumya n'okukirawo ku balala ku ssemazinga wa Africa His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, the son of Amos Kaguta, who needs no introduction and PR. Y'omu ku abo abamu ebigambo bino nja byogera kwana we speak hard facts. Era bannansi bajja kwebuuza why John Pombe Magufuli amu balowooza byalimbo yafunamu obulwadde all the hidden secrets tujja kwera tuzikweta naye munange sigula abakulaawo tujja okutandika omundi oguddako ku bakulembeze ba Africa how they can stand firm and their fate ku COVID-19 sigula batulaba Magufuli olwavayo n'ayogera ne bamunyiga ye abayangira mu lujjudde akatale yali akatta baati bagema abaana HPV vaccine ogema otya omwana omuto ow'emyaka 9 omuwala paka 13 mbw'omugema kansa omwagalina baana kansa omwagalina baana ava ku kwegadanga kuba ne bayita multiple partners kati omwana omuto mbw'omugema obanga agamba genda oyende katajja kukwata kansa ey'omwagalina baana omwana omuto walibadde obuwulira neyeteekateeka bwetesiteesi nga tafunye bulwadde naye n'ogema mulangira okwo kwe kusiibulako kwe kusibula kwange olwakebera abaana ebagema nabanno olwakebera abaana ebagema HPV mu Tanzania nakitula tino bonna ebakuba eddagala eryo tebaliddamu kuzaala obulamu bwe bwonna oyo azza bakozesa nnyo ensobi yabatomeza ku COVID-19 kwennyini n'akwata samples ati dokita yali dokita azza batomeza n'akwata samples yabalangira ne bagamba olwo tulina okumulabuukirira awo tebali seefu era sisibudde tukwatagane Sunday endala tokumira mpeera abakumira program esimwe tuli mbategeezezza bwe tujja okutandikira olina okwekumira wano wennyini hard facts real facts ate ne hidden secrets eziri mu nsi yonna ku ssemazinga Africa, Europe, Asia n'ebirala sengendo nsi tujja kubeera nga tumutambula oyongere okutegeera ebifa mu nsi akuume